Gibadde miranga ku kyalo Kitovu ekisangibwa mu Mafubira Ward, Jinja North Division mu kibuga Jinja. Omusajja Dismas Wandera bw'aleese tractor weetiye naasenda ettaka okubadde emmere y'abantu. Mubbi Wandera, musajja mubbi. Kakati n'atandikira awo, yatandikidde wano, olaba wano. We yatandikidde, yasabye ono, nannyini wano, n'amuwa, ono w'omuliraano, n'amuwa okutandika. Okumala emyaka egyo gyonna abadde nga talina waatandikira kulima. Yazze n'abayaaye bayitirivu. Alina abayaaye bawa ssente, abawa mutwalo, ne babyoka era abalina ku lisiti. Mbu bagenda okumuweera obujulizi ku ttaka lino. Ettaka lino erikayanirwa litudde ku bbulooka ey'okusatu, pulooti 6,358 nga liwoza obunene bwa yiika 10 nga kigambibwa nti lyali lya famire ya Francis Nabongo, Wilberforce Kirya ne babiri Catherine kati abagenzi. Ettaka lyali lya ssenga ne taata azaala bba wange, nze ne mukazi najja kufumba, najja kuno 73. Bwe tutuukidde ku kyalo kino ng'abatuuze n'abafamire ya Nabongo basobeddwa olw'emmere greda gyesenze, wabula waliwo amamu ku bafamire okuli nnamwandu w'omugenzi Nabongo Nagawa Aisha Nabongo n'abakadde babiri abatemera mu gy'obukulu 8 okuli Kathleen Namuwaya ne Kasoga Mary abalabiddwako nga bakulukusa amaziga nga balaajanira President Museveni ne Prime Minister okubayamba ku bantu abaagala okutaala ettaka lyabwe lye bamazeeko emyaka n'ebisiibo. Seera kyonna tuba mu nduulu iddukaduka w'amataka wabbira amataka ba mafiya. Tetumanyi bava mu gavumenti, ne gavumenti bwe twekubira enduulu tefaayo. Abamu ku baana ba Francis Nabongo okuli Dr. Solomon Nabongo batwaze ekyapa ky'ettaka kya famire eno nga bagamba nti bino byonna tebyaliwo nga kitaabwe mulamu. Kuva muzeeyi we yafa 2018 awo we twatandika okufuna abafere b'ababbi b'amataka nga bajja batulwanyisa. Era tusaba buyambi okuva mu waggulu eyo kubanga ekibbataka kisusse. Ye ssentebe w'ekyalo kino Martin Bwire agamba nti afuna okusoomozebwa kw'amaanyi ku kyalo kye olw'obubbi bw'ettaka obweyongera mu kitundu. Ekibbataka tetandise leero, yatandika dda kuva mabega eyo baganga ababbi b'amataka bo babadde bangi nga bakyetooloola. Wabula grade yasinze ettaka lino we kituukidde nga poliisi egitutteko poliisi ejjinja era abamu ku basirikale balabiddwako ku ttaka lino okutangira obumenyi bw'amateeka. Ya Dismas Wandera abafamire gwe balumiriza okutwala ettaka lyabwe bwe tumutuukiridde aganya okubaako kyayogera wabula n'atwaga ekyapa ekyokubiri ku ttaka lino nga kiri mannya ga Miisa 2 Nankwanga. Bwe twogeddeko ne Miisa 2 ategeeza nti ettaka lino lyali ya kitaawe kati omugenzi Musa Katula. Garagawo yesimba mu gagazi ettaka liri. Ettaka oliba bubbisi liryo. Ni mugati munnange ettaka lya kitange. Kubanga nze nkulidde muno. Ye omwogezi wa poliisi ejjinja James Mubi aliko byannyonnyodde ku nsonga eno. Enkaayana ku ttaka zizze zeeyolekera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eziviiriddeko n'abamu okulugulamu obulamu.